Yes, Wisdom is representing for the good life. Palazzo Wange, Cameron Wange, Washington, Sandra Teta, everybody Viper. Yes. Sinanze chakwogera chamani. The musician Ngabili August. I want to promise you, and I promise you this. One will never can enzuka ngamba singa shoyancha bambi njesu nze. Bulijjo nyimba nenga tutuka ku show omanyi singo kuno matuka ku show ne bagamba akakatubizo abayimbi bangi nnyo katulina okwekwatamu kati buli muyimbi agenda kuyimba ennyimba nya kati n'otunulamu ennyimba 1,700 nnina olondemu ennyimba nya ekintu ekyo kinuma bayire Chameleon ne baŋŋamba londamu ennyimba 3 n'otunuulira ennyimba 6 n'ogamba katuno kati mulimu bubblegum music. So ekintu ekyo kyampadde okusanyuka mbuli 2nd of August oba kye tugitandike ku makya kuba tuyinza okukeesa mukwano anti ennaku zino tuyina security alert siri kimbusa 6 naye yaffe ejja kukeesa mbasuubiza ene security weeri njagala mbayimbire paka munawulira ng'eddoboozi terikyasobola kuyimba nga likola Chameleon Monsejja wano naye nga temudyako nzijawo naye nga njagala okusobola kweyanza St. Lawrence University mwebale wabeera nyinza okuddamu by the way kuba ngenda kwesimbawo kuba minisita naye neetaagamu ebitabo ekyo nakyo mukirowoozeko saagala Chameleon andekewo Chameleon ali mu kusoma nze ndi mu kukola ki wama St. Lawrence ndooza akaamaako kawulidde Palazzo nakeera nasolo oba nsomeza lweggulo njagala osooka okweyanza Norbert nyimirire n'okuyimirira njagala okweyanza Norbert wange wama webale kukkiriza mwezo manizo osooka ompe n'akafunito nali ewaka bambi nga nasuze nina ebizibu byange nga obimanyi munaye Katonda ebyekisajja ekisajja n'ebyekikyala oba mwe mubifuna ddi munange mba ndi awo Norbert nankubira essimu nendaba essimu neŋŋamba nfunyeyo omuntu abilivingidde mwani muwizo I swear ate naye akyogedde agamba yali avuga ng'agenda kubukinga ki venue ng'ate nange tanayogera nange kati nange we nagiraba tulinga abaliko omwoyo gwa Katonda nenzikiririzaawo era yagenda okujja nga byawedde dda ama Norbert engalo za Norbert wange bannange okuba wezityo ani gonerabidde Washington wange you know ate nja kukola olugambo manyi mayambe ya family tulina olugambo njaga kweyanza Washington engoma zonna z'okubye engoma zitututteyo yonna ate zikyatutwalayo. Thank you so much. Njagala kweyanza Sanyuka TV, NBS, byebimu byonna nga wono ogamba Good Life, Leon Island, Good Music, Next Media, bulijjo tubagamba. Njagala okweyanza, njagala omanyiza simanyi kwogera, njagala okweyanza bakwano bange, everyone. Mama, thank you for showing support. Babaika bange chukuru olunaku terunatuuka. Olunaku terunatuuka, it is 2nd of August. Naye galuli wala nnyo Kamini oba tulukendeeze tulusembeze tugalule. Njagala kweyanza omukyala asinga obulungi Sandra Teta, webale kutokosa kakyali ako amanyi okufumba atokose jji n'akufumbira ejje fumbi oyinza okuwomera. Njagala okweyanza everyone. Kyenyinza okugamba I am ready when you're ready. See you when you see me on that day. Thank you. Akabona kubizimanize namwe akutekamala bana mawulire tulikikina mwe. Agange Nzemabira Simon Peter, nze Dean of Students, nkwasaganya ensonga z'abayizi ku university. Netusanyise nnyo okubalaba the Mayanja family. It has been a dream come true. The late Professor Mchibi yagalanga nnyo ennyimba zammwe Good Life yazaagala yali omusajja nga ayagala omuziki naye ku St. Lawrence University ne management
we pledge ngano batwa bagambye partnership je tandise naye nti buli utunabanga ne enteekateeka kebe freshers ball ng'abaana bajogedde Good Life Music yalina okusookawo Weasel yalina okusookawo ku stage era contract gye tugenda otambula naye omwaka mulamba nga buli tuteekateeka yasooka ku list era ne tusuubiza jo council yatudde era ne tubabuulirako nti we are going to unveil the memories of Good Life ne bagamba nti buli mwana ali eyo ng'agenda kusoma ali mu vaaka kasita anajja ku St. Lawrence University n'ayogera memories of Good Life ajja kusasula half of the tuition. Password ye nga ze wana ajja kusasula half the tuition. Wanajja naga memories of Good Life okuva omwezi guno paka nga August 2. Ngera August 2 era tujja kubayo n'emmeeza ngera bajja kubayo ne table eddala egaba bursaries abaana ababayingira nga bakyayagala okusoma mu August 2. Era netusalawo to unveiling the memories of Good Life with 10 million shillings towards this event. Era tuzikwasa abateesiteesi dami check eno kuba management ya St. Lawrence University towards memories of Good Life concert egenda okubaayo ennaku z'omwezi 2 August milioni 2 okulaba nti milioni 10 okulaba nti akazindalo kagala kusirikira ku ssente milioni 10 okuwagira the memories of Good Life but omuziki ng'ennaku z'omwezi 2 abayizi ba St. Lawrence University bagenda kubaayo bonna era eyo holiday wano public holiday abali mu lisensi fenna tulumbe ku Hotel Africana tulabenga ddala tuwuliriza omuziki Nobert Events tweyanziza nnyo era tukwebaza wiza tugambye yagala kudda kusoma oyo yajja kusomera bwereere era watuukanga nga atusiza ekiseera ekyokusoma Nobert Events ajje tajja kusasula admission fees ejo musasula ku olwo afuna admission asobole okweyongerayo asome yesimbewo era tumuwagire Dr. Inakyayogera enganywa njagala wangale njagala tukumagane Yamiyenza, let me yamiyenza. You and me, my girl, there's no end. No, we not gonna let you time to one another look. And I'm gonna waiting, man. Oh boy, I'm gonna take it to the beats and turn it. Try to the dance, I mean, do that in morning. Did it to me, man, I'm sure you miss feeling. I'm gonna let you know. No. I'm gonna let your mama know. I'm gonna let your papa know. Owaso tugitandike kigwerewa kigwerewa bwoba nyowiza ogenda kusoma ki kosi kigwe gyewuliramu kati wano yogera sinza kyogera wano waliwo abaana abato naye njagala kubeera omusawo nga bawarema sijja kyogera Gaina komaawo waliwo abaana tujja kumulinda akasereka n'abakatuuse ajja alonde course ze tulina ku St. Lawrence University ate asobole okusoma naye nga tubaagala nnyo ennaku z'omwezi nga 2 August banaye tujje ffenna tuwagire tuwulize music batukuba omuziki kuva ku makya mpaka regulo Nobert Events tukwebaza webala okuba n'omutima ebiwujjo byali byakola ki byakutukako nasigaza kiwujjo kimwe era Viper nsonyiwa kwerabidde nawe kwoli ku kiwujjo kyange things were not the same okitegeera n'ennyingiza yakyukamu mugana ng'oyafaye so you talk about that naye nga abayimbi bo weebali abayimbi mbalina kirungi tukwataganye ne Central Lawrence University tukwenda kukwatagana n'abantu baffe abalala tugenda abayimbi bo weebali naye just beetaaga matu gammwe kuba ennaku zino sikukuzalawa naye waliwo ennyimba zempulira nga zinyuma naye nga tezijja kunyuma paka lasiti nga tetujja zibigulirako paka lasiti kano waliwo abantu nga bavaipa abayimbi tubalina naye katusooke tubigulire ku ezo zemuliko
then abayimbi tunajja olulala naye olusania soko balagemu teri muyimbi ayinza ku replacinga radio bonna bajja kuyimba byonna bayimbe ku muddo bayimbe ku nyanya teri muyimbi ayinza ku replacinga radio teri muyimbi ayinza ku replacinga AK47 AK47 yafuddembo you can't replace someone kujjako you can join hands with someone but you can't replace tosobola ku replacinga Weasel Weasel wetandika okuba dancehall waliwayinza okureplacinga Weasel buli omu ali gifted big up tweyanziza nyesibo tweyanzege anga niwe mpo bukumi niwe mani ganje niwe mbundu yanje niwe mwihanda byabahangula abate mu mihanda byabahangula Thank you, Uncle Palace. I love you so much. I respect you. I'm your good fan. Ono muyimbi wafu wakabi basawo ne banyabo nze nja kutuusa kwebaza eri mu mwenna abazze ku lw'ensonga ennaku z'omwezi nga 2 August. Nze nja kwebaza nnyo Norbert nga mukwano gwange mutonge muganda nja kwebaza nnyo St. Lawrence. Actually neewunyiza nnyo kubanga ntugenda ku St. Lawrence banga okukolayo ki nebanga nti nabo partners ku event eno mwebali ddala. Neebaza ttiimu ya Good Life mwenna sijja kusonga muntu yenna alina lugalo kuba tuli bangi tetuggwaayo. Nze ndi waliyo Nairobi naye ate ndi wa Good Life inevitably. Neebaza nnyo Uncle Palaso, neebaza nnyo Mama Teta Washington, neebaza ne Katonda atuusiza ku lunaku luno. Nze sigenda kwogera bigambo bingi, ngenda kusibira Weasel Ntanda bro, ngenda kusibira Ntanda. Ffe Mukama yatuwa, ffe tuli bayimbi, tuli baki? Okiwakanya genda osakinga evidence bajja kuwulira amazima. Nkusaba ngo Weasel Manizo nze nga faaniwo njagala kulaba ng'oyimba nga toyimbira nze nga muganda oba mukulu ne nga Katonda atuwadde woogenda okweyoleka amaanyi go. Ebyogerwa byonna bigenda kwanukula ku ki olwo. Mukama wange kusibira Ntanda ekigenda tuleetaawo ne bulijjira mwanda weya ffe kasito tuyimbira muziki owaffe wa Good Life. Nkwegayiridde nnyo nkimanyi oli mukubi okuba Weasel omanyi okuyimba okuba oli baddabu naye kisaawa eyo basawo ne banya mwenna mba inviting on behalf of Uganda Music Fraternity yonna abaliwo n'abataliwo mwenna abafaani bange bafaani ba Palaso bafaani ba Norbert bani ba promota balina bafaani baabwe mwenna mba inviting abe South Sudan. Naweza tukuongea Kiswahili na waita wenzetu wote kutoka Kenya, Tanzania, popote unapotoka. Hilo siku la burudani tarehe 2 Agosto. Abave Rwanda na Bagambe, abave South Sudan Bagambe, na abave Congo Bagambe tingome ina kusindo goma. Thank you so much. Saba tegesi elio ango pia limpa generational promoter igwanga nelilimpa lengira entule bulungi. Okay. Amanya nze Norbert twizire nga nange ndinzalwa yekka Nnungu sebo ankupye ekirowooto abadde nga tuli mukuza birthday maama Mayanja yantuumye Mayanja Norbert sebo era nze Mayanja Norbert okuva ekiro kyeggulo era wembeere era twizire terikyakola Mayanja Norbert kati ate mbadde ndi era ne Kamiri naye lyasoose okumpita oba maama yamugambye kati muyinayo muganda we mulala yoyo. Anyway, ndi musanyufu ng'omuntu nti kino natuula wansi nenfumiitirizamu natuula mu meeting bw'omu nenkutamu omutwe bwe nti nendowooza neŋŋamba kaakati ani awo gwe tuba tuzzaako kirowoozo bwe nakwata essimu nenkubira Uncle Weasel okumanya nali nkukkiririzaamu nakukubira essimu nga nkwebuuzako ne already nga ndi ku booda ngenda ku bookinga film munfuna bulungi. Nakubira Uncle Weasel essimu nga nze
biteeka mu Katonda neze nali ku pichipichi nga ngenda ku Africa na kubookinga venue naye nga bookingira concert yenu. So kulwaki njagadde tukole ekintu kino tusiime good music. Generation ene ebadde ewabye bawooza tebabiwulira naye babiwulira, bajja kubiwulira. Munfuna bulungi music omulungi yeyogereka ate music omulungi tafeedinga. Kino tetugenda mu kikadde nedda, tugenda mu memories of good life. Munfuna bulungi gwabadde akyabuusabuusa ennaku ziri omwezi 2 Hotel Africana mukeereeko ebyaffe mubimanyi Nobody Events byekuttemu abantu batera okusimba layini nezikoma eri. Wiiki ejja tugenda kuta Albert tickets era tujja kuba tulangirira ng'obudde butuuse. Wizo nkusuubiza kulwaki nakayo ntandike okuyimirira mu nsonga eno si lwa concert yokka nti ggwe omuyimbi omulungi aba asaana asiimibwe nga mulamu. Ensi ereme kuvangayo ng'omuyimbi afunye obuzibu mutandika okukuba music we n'okugamba bambi legend yali ayimba bulungi. Ekirala ne kino kankitereezeemu ensi ekitegeere. Waliwo may his soul in fact katukole just a moment of silence dakiika seconds za 3 tujjukire omwoyo gw'omugenzi eyali ayimba ne Lizo muganda waffe. May his soul rest in peace. Kulwaki nkireesemu naye nkijjukira nti nagobereranga nnyo nga mukyali babiri. Omugezi yali akuyita Lizo the magician. Waliwo yabatera okweyogeza ebitategereka. Kyate Lizo tamanyi kuyimba, ng'olowooza yali amanyi okuyimba ye n'ayimba n'atamanyi kuyimba naye oba watawanga lya mmere. Munfuna bulungi ono ye Lizo the Magi yali nga watayimba ng'oli tayimba. Weewaawo twebaza Katonda ku lw'obulamu bwa Lizo obulamu olwaleero era twagala tumuserebuleetinge nga mulamu. Lizo abantu abamu mwayimba abateesi siwe kiri abateesi munnaye baali bakwagaliza rehabilitation nga bo balowooza nga balowooza oli bubi nnyo. No, kale mwe abali bamwagaliza eyo esinga obulungi ye concert ye tulage with love, tulage essanyu. Concert yali muwuuba kakati yagibateereddewo ennaku z'omwezi meka? Ennaku z'omwezi 2. Ennyimba okuva ku lwe batandikirako ppaka n'olwaleero Lizo akyayimba era nezatanaba kuta zeyasampulinzeemuko. Munfuna bulungi. So n'olw'ensonga eyo nga Nobody Events era generational promoter ffe twewaddeyo kubanga tukola ebyo bye mutatunuulirako mangu. Ennaku z'omwezi 2 August mbakoola mwenda media houses ez'enjawulo nsooka okubeebaza mu ngeri y'enjawulo. Nobody Events walangirira ekintu mukipuushinge watali kusasulwa kwonna. Mwebale nnyo aba media, mwebale kwagala kintu Nobody Events kyereese mwatupuushinga ku bivuga ebiise naye ku kino ate kino kigenda kuba kyanjawulo mu kuba kyo kyammwe. Ndowooza fonna musobola okukomaawo ebisale ordinary tiketi esookerwako $3, $5 n'emmeeza $3 alina olwama bungi bwe yaŋŋamba naye omukambu bagambe koona katono nye akamiri yaŋŋamba bwenobati wakajja mu bizinesi wano naye tolaba nduloko oti mbyenze ndi w'amaanyi genda mu kyalo olange sebo nze gw'olaba nanga anti mula n'okutimba ebipande mu ttooyi okumanya nanga sewo ndi ku magezi gaago. Olwava mutwa ya Nkamiri nezako King of the East border to border Ango Palaso sebo Ango Palaso wanzikiririzaamu ng'abayaye tebannanzikirizaamu. Weebale nnyo fete tutunulira nnyo nti awo waliwo simanya ssente nedda omanyi kitegeeza brandi ya Palaso okati Nobody jangu tukole ne tutambula Kasese Fort Portal Hoima Ludda Wakagaddi okategedde enkuba etonnye walala tusese walala tufunye ennaku naye nga tuli kakati Lizo, he who loves last loves the best. You're going to love the best among the Mayanja family. Nobody Events. Eyo bagise Mayanja family. I've known Jose Chameleone for over 25 years, and he's one person that
people don't really know, you know. But he's one person that is willing to give you a chance to thrive, you know. And if you don't understand that quickly, you'll end up hating him very fast. But he's that person who will give you a chance to thrive. Now, Weasel, I've known Weasel for a very long time. A very long time. We have grown up together. We have traveled the world together. We have achieved many awards together. We have met very many big artists. And one thing I've known about Weasel, he's just Weasel. You know, many people try to add a lot of things around him, but he's just Weasel. You know, he's a guy who likes his life. He likes his money. He likes himself. You know, he likes his music. He likes playing his video games. He likes his brother Cameron Bernard. He stresses me too much about this guy. He loves Palazzo too much. He loves his family so much. So that's the type of person Weasel is. And it hurts me sometimes when people come out and say, oh, Weasel needs rehab, but yet it's actually you guys who need rehab. You know? Because I'm so happy that I can see a new, the brother Norbert has gone away, but I'm so happy to see a new face believing in us. Because I thought it would be MTN, I thought it would be Nile Special, I thought it would be Pepsi Cola, I thought it would be all these guys who made a lot of money from us. Shame upon you. You know, shame upon you. I'm so disappointed in you. But thank God we have our brother Norbert. He has believed in us. And yes, whether you like it or not, good music will always reign. The other music is just toilet paper. We can take our list and we flash it out. But good music will always reign. Weasel, I'm talking to you as your elder brother now. I love you so much. I've always loved you. We have passed through a lot of things, a lot of disrespect, a lot of pointing fingers at us. But there's one thing I know, our brother up in heaven radio, he's so happy and very proud of us. And guess what? He's going to attend the show in spirit. He's going to attend the show in spirit and let us come and celebrate. And our backup singers are legends. Jose Chameleon, Palazzo, you know, Spice Diana, she's going to spice it up. You know, Magic Washington will also be there on the sound. And yes, and the guest of honor I know will be, oh, yes. By the way, Mama Star, she's going to be the main female backup artist that day. And we'll have many guests of honors. His Excellency, the President, will be there. Many people will come. You know, even if they don't come physically, they'll be there virtually. So I'm talking to my people in Rwanda, people in Tanzania, people in Kenya, people in South Sudan. Please come and support our brother Weasel.